Big guy. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kiwano wetwogerera tugenda mu kisibo. Yes please. Era ekisibo kibuzaako just naku na saawa. So koleke bubaka kibolwa abayimbi banno. Ubaka bwempa abayimbi bannange bonna abo abasiraamu abasiiba. Bana temwekwasa temwina ulcers. Ekyo kyo number 1 omanya abayimbi bekwasa nnyo ulcers. Temwekwasa musiibe. Uno omwezi gwakwegayirira. Bayimbi mwenna mwegayirire Katonda basonyiwe. Ebyo byakola ki ebibasobyeko kuba Katonda okumuwa omwezi gumu is nothing. Okitegeera. Gyonna gino emyezi mubeera nnyo mu byammwe nga tuli mu byaffe biki naye katumwe guno omwezi gutya gumu nga tumwegayirira nga tumusaba n'ebyo byetwagala. Yeah. Mukino mwezi wegenyini betugamba nti abantu basingo gamba mbuno muba mwegayirira muba musonyiwa muba buli kimu mwezi abujja muguno mwezi mwekusubira okubanga ogenda kusonyiwa munywanyiwo Eddy Kenzo okumwegayirira omusonyiwe musonyiwagane sonyiwagane ojja sooka ogambe ye asooka akyuse Gojo soko mugamba akyuse omuntu omusonyiwa alina okusooka n'akyusa so nga tannakyusa bw'abanga akyakola ebyo byakola Katonda naye aba akiraba. Biga gwe kenyini batugamba omwezi guno omwezi guno naye era wabeerawo oba ngambe emitendera egirina okubeerawo so kati yalina okusooka neyeesonyiwa mu mutima asonyiwa omutima gwe nebyo gukola okitegeera naye nabeera nga ayagala banne so kati waba ayagala naye Katonda era ajja kwogera nange kitegeera mu mutima nganze ng'asinziira ku oli engeri gyajjanjabyemu omutima gwe okulekerayo ebikolwa byenzikiza ebyo. Guno omwezi mugenda okubeera omutima gwe gutendebwa lero atandika obbawa contacts naye ate mulimu omutima nga tegukyakyuka kati ogwe osuubira nti gukyakyuka otegedde ebbanga lyakukoledde bw'atyo suubira mbu gukyakyuka gwasiba musajja musiraamu ate naawe oli musiraamu ate eddiini ekkirizibwa okusonyiwa tosobola kireka ekyo nekigenda anyway osobola okusonyiwa naye ate oyinza obuteerabira you understand manyi ebintu ebyanjawulo osobola okusonyiwa naye oyinza obuteerabira okitegeera so waliwo emitendera mu ekyo nziga alina osooka neyetereza nga ye kuba muguno mwezi wansuubidde nti mwandi era ye alina okwegayirira ennyo ye nga zigira alina okwegayirira ennyo Katonda n'amusonyiwa ku byakoze muguno mwezi nyine wanu mukubire kusimu n'omugamba nti no taata guno mwezi tutandise ekisiibo ffenna tuli basiraamu twegayirire naawe okyuke tusonyiwane mufuneko n'olunaku mugyeko kafutaali mwembi nga kafutaali ani akakoze ye oba gwe balina kuba independent abakakoze omuti otuuka ku ekyo genda eri naawe kafutaali anyway I don't know naye ensonga ya kafutaali ebeerina okusobola okwekennenyezebwa ennyo tosobola kulya walli gwakoze omuceere kyo sijja kukikomentingako nnyo sijja kikomentingako nnyo ekyo mu kisiibo kino kyennyini twali twogerako n'omukulu George Hassan yakasiramuka n'agamba buli ayina obuwalawala ng'obubadde bujja ewaka mubusibeeko mubuze ewaka paka ng'ekisiibo kiwedde nga tomuwowanga George alina obuwala era naye yagamba obwe bonna alabika alina obuwala ndowooza kuba naye towowanga naye ate kitegeeza nina obuwala kyogaba bungi kale ne bwe kaba kamu lwaki okaga wamuwowa onsaasire naye on a serious note I want to be serious ate kati nga nabuta dda ate mba nabuta kati baneze nabuta dda Big Eye oli musajja musiraamu era mu Qur'an kigambibwa
omusajja yenna bw'oba olina omukyala nga si muwoowe tokkirizibwa kubeera naye waka era ekisibo kiba kituuse nga temuli mu mateeka let her go gyali nawe osigale eno after ekisibo nga kiwedde akomewo big eye kiri kitya era ge mateeka era nembakuutira mugane obuwala abayimbi mwenna mwesonyiwa abawala abajjewa tubastopinge bonna babeere eyo otegedde ate kiba kirungi nnyo ekisibo bwe kiggwa n'osigala ng'okola bwotyo enkola eyo nekola ki nesigala nga otegedde mutambulire mu mateeka g'obusiraamu ge bulagira betonda banzi wakola otya ge mateeka gendimu amateeka atambulira mu ga busiraamu obuwala wabugoba ate naawe sinnabakuba so obuwala wabugoba kati tolina gwolaba gogenda woowa nakawala wano no tolina gwolaba gogenda woowa aliwa tubuuza bubuuza era bwe mba mulaba mba sinnamuwoowa kati wamugobye sibo kitandika era munaye ge mateeka like kyentegeeza nti ate nga bagwe sirina abasiraamu abayimbi mulina omuze nti mwagala nnyo okugabula mu biseera bino naate mwe ne mutasiba ne mwekwasa nze simanyi ndi mulwadde simanyi ndi bino naye kasitangabye mukyekwasa nnyo ne mutasiba kikirizibwa kuba aliyo abalwadde ebyaddala temukwasa bwekwasa bulwadde oli n'agamba nti nze sijja kusiiba ninja kusibulula nabo gye bali abasibulula oli n'abanga ng'ateekayo sente ku muzikiti oba ng'aweerezaayo ebintu ebisibulula baki abantu oba na identifyingayo abantu nga yewalabi basobola okuba nga asibulula kitegedde wewawo nti nze nkikola naye mba nsiibye era mbeera nkikola muno mu mwezi gw'ekisiibo kati gw'ogenda kukikola ogenda kusiiba oba ogenda siramula abo nsiiba ate nensiibulula ekisiibo kino kitegekedde otya big eye weteeseteese otya gwe ng'omusajja omwesiraamu ate neteeseteese nti ngenda kuba nga nsinza katonda wange okitegedde ngenda kuba nga mwegayirira antaasa abalabe bannanga abalabe bangi musaba nnyo antaasa abalabe antaasa abantu abenzikiza antaasa abantu abeefuula mikwano gyaffe nga si mikwano gyaffe antaasa abayimbi abo oba abantu abo abeefuula baboyi baffe naye nga tukuba enkokola everywhere okitegeera nga batwogerera bubi everywhere okitegeera nga batukonjera ebigambo everywhere okitegedde nga buli wafunye chance ayagala akuteekeyo mu kinyaa wewawo tebatusobola ze tebansobola olowooza omuntu omusiraamu naye nga tekiŋŋana basabira naye tebansobola olowooza omuntu omusiraamu ddala especially abayimbi kale ayina kweyisa atya mu kisiibo kwagala banne kuba mukkakkamu kubanga akola ebyalina okukola ng'eddiini byemulagira nga tanywa mwenge tonywa njaga okitegeera ebintu byonabyona ebikyamu kitegeera obwenzi kubwesonyiira ddala kitegeera nti omwezi gw'ekisibo gwera gwanjawulo nnyo okitegeera so era abayimbi abasiraamu bambi mutuweesa ekitiibwa mu guno omwezi tebasobola kupafominga wantu wonna ogwo mulimu Allah ye yagutuwa andi oyinza okufuna kyakola kuba ate era tutapafomingi tetujja kulya n'abantu baffe okitegedde guno omulimu gwe tukola ebyo kati ye katonda yatuwa talent sizo yamanyi nengako okuyimba munange yes singa industry yaffe ebadde ng'eri stable nnyo singa guno omwezi nga tewetaagana kubeera ku stage naye olwokuba nti industry yaffe ate nekijja nti mwagiraba yafunamu okuwumulamu mu covid kitegedde so right now tukyali mu query boosting again so wayinza okuba tewali nnyo savings zimala okuba nti omuntu nti asobola okusustaininga omwezi mulamba nga takoze gigi y'ebbaloozi gobye oba kuba ogambe muguno mulimu kwe muli agigi z'ebbaloozi gobye ninze sigoba mirimu kuba si bbala zokka otegedde okuyimba si kwa bbala kokka kulimu embaga mundaba emikolo ngikuba naye konna kuba kukola okitegeera ate bwe mbasimyodde mwenge mba nziza musango ki naddala mu kisiibo wala mbasimyodde mwenge banaye kuli kukola omanyi Allah ono yatuwa ebitone bino ebyokuyimba kitegeera ali ne katonda atugamba nti olina okukola ekintu ekituufu mu budde obuki obutuufu tojja kulaba nga famire yo
era byeyeetaaga erina obwetaavu ogambe sijja kukola kwefugana kwekomako nakulaba ngeri gamba gyewekontrolingamu okuba nti toyonona mu kisiibo. Tulaba ebiseera ebisingira still ekisiibo ekiba kizze dress code zikyuka especially mu bakyala n'abasajja balance muzijja temudamu kuba balance bambala vesi mwerongosaako nnyo biki byonna bwe kirina okuba nti era okitegeera naye ekisiibo bwe kiba kiweddeko ne muddayo mu mbeera zammwe anti kyo kyekugambye nti abakyala ne batandika okukunama kyekyeŋŋambye nti tetukyusa abayimbi tetukyusa n'abantu bonna temukyusa sigala nga obadde mu kisiibo nga weweeyisa okitegeera bw'oba obadde oli muntu mulungi mu kisiibo tokikola mu kisiibo mokka okitegeera sigala nga weeyisa bulungi bannange tobeera zigido ekisiibo bwekigwa mulundugga muyayaana mutandika okulya buli kawala ke musanze bannange nga mukuba nnyo Big Eye okubye nnyo olowooza Big Eye ekisiibo osaalako ddi kale osaalako ddi zisala mu kisiibo kyokka nsaalira ddala nakati sawa ziri mmeka ngenda kusaalira oluvaano genda swala kijogenda okusaala swala kijogenda okusaala essaawa oli kubuuza nze omusiraamu eswala ettaano Ibrahima wa Musa gwe gwembuuza eba swala ki mu zino saa ziri mmeka si sawa makati g'essaawa 10 eba swala ki otegedde that is aswil eba sawa zino okakasa yes aswil eba yalakameka oyagala nsomesa eggwanga oba oyagala nsomesa eggwanga basomesi kale abatamanyi eba yalakanya kale obaka bwosobola okuwa abasiraamu wadde manyi sibimanyi nze omwana ow'enzaalo ey'eddiini oyagala kuswaza bantu bange obubaka bwosema anko Ibrahim Mayanja Starbos pozi tuli mu bya kisiibo Ibrahim tugende obubaka obusembayo eri abantu bosibirira entanda eri bonna abasiraamu abagenda okuba nga basiiba ntanda ki gy'obasibirira ntanda gye mbasibirira bannaye musiibe n'abamawulire temubuuza ffeffeka abayimbi nammwe musiibe abasiraamu mwemuli muyinza okulowooza nti mujja tutunza muffe kamera nga temulina kusiiba nammwe mwefuge mukakkanye ebigambo byammwe mu mwezi guno ogw'ekisiibo otegedde simanyi ddiini gy'osaba naye muguno omwezi weeyisinga omusiraamu otegedde case naawe simanyi otegedde agamba Ibra case naawe weefuge otegedde nze ndi musajja musiraamu bayira wono musiraamu kati olaba ombuuza obadde kivudde ne mutwe otegedde olabye ono omusajja musiraamu kati mwenna mwese kyekimu naawe era gwe tugenda kusiramula anti ebiseera ebisinga Big Eye bagamba mu abayimbi temuba na budde bwa era njagalayo ku interview yammwe ey'omu kisiibo wakati tulabe biki bye munamu